media yafetu kusensonga yesawa eyokutambuza obulamu obupya oba kyegambo kitegeera kubanze simulinyirira oba kyegambo kitegeera eriyo omuntu okubanga bwabasanga akola bwati nze mwagaliza kyensaba kimu kibeere nga kale kyekisembayo lekera okunkuba kubanga jinja school fees nze erinnya mwenja sente Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya Mama Fiina akulira abasawo b'efinansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Okay, kwesi before media tugusesonga tukwaniriza mu kitundu kyaffe kino kyakubiri tukyayi n'omukulu Thaddeus Katumba Muzuku wa Mulema. Abasinga nno obungi ku beat mbadde nga bamulema naye mbadde mu luddo kubanga mumuwulira yatuukawo kaawo naye nga bannaffe tuteekamu akasente ge Nairo Agro Industries Limited bo bakolera eŋŋano ennungi wona musisi wa chapati akola daddies akola eminda amandaazi emigaati wekwate eŋŋano gye bayise modern bagikwera okuva mu bannaffe aba Nairo Agro Industries bakola ne butto wamu ne sabbuuni wona wenanga olina olugoye lwonga lwaguba osobola okubeera nga okozesaho ku sabbuuni wa foono wa Nairo wona wenanga olina bakujja ku butto gwosiikisa alimu ebintuntu akulumisa olubuto gezaako ku modern butto ojja kubeera nga ate ufunawo ekyenjawulo bannaffe abamukolera babayise ba Nairo Agro Industries supermarket mwali ne maduuka wonna waali babayise ba Nairo Agro Industries. Tukyongera mu maaso tulina omukulu Thaddeus Katumba muzzukulu wa Mugema nanze muzzukulu wa Kabajja SB4 media tugusa ensonga era wamu ne bannaffe abakato akula tukyatambula ddala nabo bo bakuba plani z'amayumba basereka bazimba olina ennyumba nga yakyama wekwate bannaffe abakato akula Construction Services Limited basangibwa wonna Teete era nze sheri bamumpanga kirabo Sylvia Namuge owakyana kisambaga owakisebo yakuwa mwana muwala yamumpa olw'empisa zenayina oba zenina yamumpa olw'obutala bigambo byange yamumpa kugamba nga sina kibi kyonna bamala omunkwasa netwogera ng'omanya abasajja ffe laavu yaffe edduka mangu ebeerawo yo omanyi nti abakazi batatwagala laavu yaabwe yejja empola naffe tukuba n'obufaananyi nga bamunkwasa kati lumu wali ekivulo ku popopo tugenda ku popopo mundeeba tuba tutudde awo waliwo omuvubuka amuyitanga Ibula elinga kubukedde edda so ono ne edda ng'atukuba ekifaananyi nga kigenda mu mawulire kyekyaleeta obuzibu tata basheri bamuyitanga Mwami Kamada Kamada okirako dde emikola nti batagako nti obulango afunye ekijojolo afunye ekijojolo mama andika banange kyenakola mbana kagala ebiseera ebyo nali nteekateeka ebivulo mbana tuba twakamalanga omwezi gumu laavu ekyali eyo amaanyi waliwo omusajja namwewolangako ssente nga tugenda okukola naye obuzibu tetwayuzanga mu ndagaano nga bajja ku mulyango bamuwe ssente ze nga bamuwa ng'agenda nga zipakira bw'ati endagaano kati lwali lumu aye kooti y'Emmengo awo
walingawo muze mpoza gwavaawo nga waliwo abagula emisango ye nga amanyi bagenda okuguzannya afunemu ssente nakati lumu nampola emitwalo ameka 5 so erina kalenda awo bampola 5 amazima sente zambula so yasala bwemala okusala gaayo oyo n'akwata ekkubo n'agenda ku kooti wagenda ku kooti najja endagaano zonna nga nnyingi zaali zibalirwamu miliyoni zanga 7 ninga kasitoma wange enaku mwemanyi bandi awo nga tebankabye bakola nga omanyi gye bayita etokota basi na fulumi kuyingira paka Luzira nambire Luzira omwezi gwali gumu ntuuka Luzira juki eno nina laavu empya ekoleti bandi awo nga sheri ono zino kiba ky'amazzi n'akagaati kyankuba wala nnyo kubanga nali nsuubira okujja abasinga tebajja netula munda mukomera kubanga twaleffe badeeta tebabeera nga banabbi b'obusimu ikuba netata Michael Israel ali omu simanyi bano beesimbawo simanyi sente z'amaanyi ne bataziwaayo mu kalulu kakati bantudde bwenti nembuuza bannaniraga naye wamma omuntu kati nga boolaba omuntu najja n'akukyalira wamulekayo omuntu akukyalira keruza omumanyi kati awo nafuna ekisuubizo mu mutima gwe nga nti mu bulamu bwange omukazi ono ndi mukolera kyakola ki kyayagala mu bulamu ndikikolaga Katonda mu ggulu tugenda okudda geno gakotte dda faya omusajja mwatwatakakodde emikolo kati taata wa Sheri ali mukwano nnyo gwa Sheri namugamba kikyoyagala bali bonna baveeka boogera gwe kikyoyagala nti njagala omusajja wange nti kale kati nga nange ngamba owaayi nakomyewo era basimakulabo banyambayambako nenkomawo netugende basenga netukyala ne baŋŋamba kino tukikuutira mutabani ne bagamba wangi omuntu ono ekimuleeseewo mukukola ki kuyimba twagala otuyambe kale ekitone kye olemu ekiteminako ttaka onookikola nembagamba bannange oti senga nja kukola ki nja kukikola waliwo awo sisita we mulamu wange omwami mulamu wange yanwanyisa nnyo nagamba wabe batyo boogera nemugamba nedda trust me nja kukikola senga nti kale katuvaawo twakavaawo nti ffe kati twagala kwanjula ngenda kukola ntya nze Katumba waabwe nateekateeka mukolo gwalinga ennaku z'omwezi mu mwaka 2010 Januari ennaku z'omwezi nga oba zaali 11 nga teekateeka mukolo abantu banyamba kuba saali muntu mubi mu bantu Mr. Kisemakula yanyamba yampa ebyuma abayimbi bajja ne banyimbirako naye n'abantu 10 ebyo bisatu ku mukolo ne tuyuguumya kye bayita Lungujja awo zone 8 omukolo gwali gw'amaanyi era bangi baafumbira ku mukolo ogwo ku kyalo okwo wakyagabo tegeera netuvaayo amananyu alina olubuto Mukama n'ayamba netugenda mu sikaani ng'omwana muwala amanya g'enkima mulimu Nanyunja ntumutuma Nanyunja nakolanga bulawo nga mama Nanyunja kati abantu balowooza nga Nanyunja mugenda okutuma eri erinnya mama Nanyunja okujja mu bantu nga wana tannazaalibwa ye abuzaayo ebbanga ndowooza lya myezi ng'etaano kakati wenakolyanga akalankala kagamba mama Nanyunja amazzi agabadde agakawunga muganaabe nze ngenze muyigoozi kati abantu nga baagala nnyo okulaba ku mama Nanyunja afaanana atya ninanga mama Nanyunja kati nze nga kyenjagala ndi ku kiri mukazi ono ambeereddewokko anti omuntu asobola okubeera akandukola nga akatono naye nga kuggwe kanene ne famire yaŋŋamba kikole sina buzibu nenkola
nanzaawo kati mbadde nkyakujira nti bwetwayiya mu kuyiya erinnya awo Sheri yenna yiga Namatovu kati ne tuddira ye Sharifa Namatovu ne tunoonya Sharifa ntumufuula Sheri kati ng'ayagala nnyo taata we Sheri nnyo taata we nga ye Matovu ntutwako Sheri Matovu era abasinga bagambanga oba neddira oba nze wanga nzimbawe naye nga erinnya yali taata just kwatata respect era erinnya gwe wali muwa twatula we tuti wansi nali ne Kose mumanyi wagunde wa mumanyi netutula nga Sheri nalina kyamanyi nga yena kyamanyi nalina kyategeera ntubiyaya ntubigattagatta nguze ennyimba lulimba olumanyi lulimba lwalumu ebiseera ebyemiliyoni 5,000 zalinga mingi tutuuse ate simanyi mukole ku ddoboozi studio waka yonayona gimanyi gwe tokimanyi obuzanga remix wulira mbimanyi nze nange omukyala wange muyimbi tukola studio erina wano tukola demo tugenda hanake kakati music kati awo wentu mama Nyonja bamala okuzaala kama yamuyamba nze mukazi wange tazaala nga siri muleeba obeerawo era gwanvuma olwaleero mama Nyonja byayogere olwaleero gwe wali obaddeko ne bbaawo muleeba nga ozaala ng'ali awo asindiko omukazi owange nyimirira bwenti n'abeera katanda nankwatako bwati nze kennyini nze nsisiiza omugongo ng'ebisa bijja mu baana aba ze bampita n'entyayo nze mbeerawo paka era lwakuba nti abantu obutambi obukadde babwerabira ze bampaananga ng'omusajja akyasinze oba kyegambo kitegeera mu basajja bonna nga nze namba ki nze nga wendi mu mbeera yonna nabeerawo nawaayo buli kimu mu bulamu bwange ekisobola okufuna mama Nyonja okuba owakabi nenfuna akalango akatayaali ne mugamba mama Nyonja jangu omanye okubanga bakwadde sente z'abandi n'oleeta amatya mu bizinesi teri amumanyi era twakananga nnyo n'abantu nze namulanga nga lwampaka ng'oluusi baga temumpa ssente kantekemu erinnya ekyo kyo okujulira kantekemu erinnya tugenda kalango kakati akalango kano kaali ka bunzaali ng'akanzaali ka 10 naye buli akola akalango ako ng'ate agenda mu hoteri ya bbeeyi kayebanda teri yagenda mu nnyonyi nze ne ŋŋenda nenzikira Kaleerwe kubanga okusinziira ku leve eyo kanusu 10 akanzaali ogenda kukomba kye bayita essowaani mama Nyonja oyo nga muzibu mukombe essowaani sisobola anti nze nabonaabona n'omukazi oyo omulaga kye mulina okukola ekituufu yagala kirala sisobola siyinza nga nagikomba ne mugamba nedda ogenda kukola bwoti ogenda kukomba essowaani eno tetugenda kulwawo nagiganza nnyo sisobola nze gwe njalo gy'akagundi ka tayaali abana Nyonja omulabe bwe yali afaanana n'olugezigezi lwe yali alina lwali lufaanana nga bwe yali afaanana otegeera ne tukayana ndowooza okumeda kikangameka naye nga newakisiita omuntu omulala naye nga nedda nina ekisuubizo ne mugaa kati ondaba wano nti ogenda gikomba lwampaka mugaa museko kamera awo nenjogera ng'omusajja tutandika ewawe gyondeese naawe agikombye naye teyagikomba nga bwe nali njagala naye nagamba kasita agikombyeko ono omukazi yafumbisiza ki Mukama n'ayamba nikakola ki nikakwatayo akati awo ate wenkolera lonchi awo wonna ndi mu kutunda ki mama w'abaana tukolera lonchi nga teri mu ssente kubanga omuntu waali tebamumanyi naye nze nasalawo ne niisaddaaka nkole kyonna kuba nkolera lonchi yali yakayimba akayita nsiimye ggwe ekayimba gwe twasooka okukola mu bonna nsiimye ggwe omanyi nyagala nwakola lonchi ekayanya Whispers Club ekayanya ku Sunday ku Lwomukaaga ne tugenda Erwero Kenya Foundation ku Sunday ne tugenda ku Sunset Hotel oba ekyaliwo inateete ndongo nevuga
abantu bajja ya abantu bajja era ku olwo nzijukira nagenda kalenda nensanga omukulu Honorable Geoffrey Rutaya nankwata mu ngalo nagamba nti weebale owali kikola okyegedde kale abantu abamanyi olugendo omuntu akusiima utumala mbandi awo amondo gakozaawo gakutaawo kati ekyasinga okusanyusanga abantu baabali bamanyi Nanyunja mukulu kumbe Nanyunja yali wa myezi 6 naye ngerinnya lyamusookayo dda nga lyamusookayo kati gabagabo twagala ku Nanyunja twagala ku Nanyunja njavayo wati ngana atwagendako abantu nga Nanyunja yenyini era agenda tukubya emigo gabakola Nanyunja naye Nanyunja nga yeebase etumuza okusa etumukolaakola buti nakaba jangu bebi najja bwati Nanyunja nayitawo enduulu nekola ki Mukama n'atuyamba omanyi bannayuganda balaba bannayuganda nga bakwagadde bakwagala ate bannayuganda bawagizi bannayuganda bawagira batuwagira amaga Katonda mugulu era batuwagala kati mba ndi awo solo nki gye nakoze yakola ebibala Sesha Mayanja simanyi kyakibatabuddeko era yakola programu yakulya kashi ngaja tina Bukenya nkwebaza nnyo era nkwagala nnyo Mukama akukuume wabukedde nakuba essimu kuba nagendangayo nga ntwalangayo obulango obintu kale nga tumanyiganye Thaddeus nti wangi mbadde jakumwala oyo ozana jangu ko twogeremu ngenda ngamba njagala mwala oyo njagala omutendeke asobola okubeera nga asobola okukola wa programu eno kubanga waliwo ebitali birungi nti kati oli mutawaana nga nkomayo waka omugabo kimanyi nti ajadde atugambye agenda kwakulya kashi enduulu walala nze bannange nze nkubuulira amazima nze nkubuulira nekupita ejja kuvaayo nga nfunye erinnya nga nfunye erinnya tojja kuddamu nakola ku biiti ogenda kuba nga tutambula bwe tuti nga tufuna sente zaffe ererererere amugamba kituufu jaga Katonda mu ggulu teyakutuma kukulinnyawo yapitanga bojuli wange kyotala wange naina tata Nyunja tata Nyunja wange kati bera tubagamba nga tubalaga entandikwa bagamba bw'otamanya gy'ova tomanya gy'olaga kakati nga Sheri nako olwasooka tugenda nga yogeramu n'ajati awo ajati yali agala nnyo Sheri kubanga Sheri Wangabi n'ajati waki Wangabi nibakwatagana bulungi nnyo kakati obuzibu bwali kubukedde anti nze nga problemu eryegi ya kamera okufuna kamera nga lutalo nga wotoladdemu oba toliisizza tofuna producer kati netufuuke pakenagamba tufuna producer n'abaliyo nga bansumbuwa netufuna Masembe omubi Masembe so Masembe kanfuna mumbi Masembe nga mbeera ku lusegere awo nawo nomanyiwo wano mukasente kusobola okubeera nga ogulirira mukazi wasobula okitandika okukola tugenda ebivulu tugenda egindi wali ekivulu kwanza nalinga nga nkola obulango amafuta emmotoka tewali kivulu kyogendako kuba twakolanga ebivulu nga 3 bwe tuva wano twagenzeko egindi alina okukyusa olugoye wakiri topu kyokka ate nga naye kye mugenda kukwata alina okukyusa enviiri ate nga tetunaba kutandika kufuna musaala anti twakola omwaka mulamba nga tewali musaala mbitegeera oba kyegamba kitegeera kati awo wonna nga tuli mu kulwana ngamba siina buzibu kasita nkikulira mama abaana bange nze mama abaana nali saagala ssente nali njala kunsiima oba kyegamba kitegeera tulwana Mukama natuyamba tuyingidde omwaka tugumaze
program ekuta akati teyakwata twatulanga ne maseme tukola ne tuyiyayiya ne nerange entalo nyingi awo era ng'olina zirwana anange mukama n'ayamba mama w'abaana n'akola ki program n'eyitawo tufuna ne basponsor kakati ajja kye n'atuyita n'agamba manyi nti kati oyatandika okufuna omusaala mama nyonja agenda kufuna omusaala naye mukole invoice kati ekyasinga okunkubira omutima ewala kwekola invoice nga kuliko Sheri Matovu Katumba Sheri yali anzise alla awo nakukwata yali anzise ojukula otya oteka kinyera Katumba sikitegedde gwe wakola invoice ate Sheri abimanyi byonna nze nagenda mu tawuni ne bakola akatabo ka invoice kati gakuliko amannya kwajjirako erinnya lya Katumba kwajjira nakola Sheri Matovu Katumba weetaddeko olutalo ne lufuuka olutalo nemugamba kibi eki tekisoboka ne mugamba tasina kyakukola nenkireka ne muwa invoice n'agitwalayo mbuuza ki ne batuwa emyezi egi gyali atanatalo kalika mu kitundu nze okutegeera nga baatuwa emyezi 3 wali wayise mwezi mba ndi waka yali anobyawo nga onoifulukuta waka mu bintu nemubuuzanga tebannatuwa nze nga kyesaagala nali saagala ssente wabula omanye okubeera okubanga mulinawo kyemufunye okedeze ku expenses nemusanyukamu nali saagala ssente kubanza esaala ku ssente ya Sheri mbankebera wansi bwenti nga yakwata akatabo ate mugezi yakatekamira nnamiro kuba teyimira nnamiro kizibwa okukeberayo mba mbikula omufazi simanyi kyaŋŋamba ngenda okulaba akatabo Sheri Matovu $1.5 for 3 months n'asayininga kimba ku simu yange awo n'asayininga nga yafunye $1.5 nali saagala $1 wabula nali njagala kumanya kale kusanyukako nti tukigusizza tugenda kutandikanga kufuna akasente k'omwezi nange mbeere nga nyambiddwako okubimu anti Sheri $1.5 yagira yekka teyakuwako yadde nali saagala wabula nali njagala wakiri okubeera nga okuneebazaako tya tukoze bwe tuti batuwadde kakati awo era nemukwere mugamba naye amanyinja ndikufunamu ngundagiddewo nedda nti nali neerabira kati ate neŋŋamba oba nja kugamba nemugafe abafuna ffenna mu nnyumba nonkola bw'otyo kati awo natandika okutegeera nti maama Nanja tajja kuba muki mwangu tajja kuba mwangu ako kakoze kankuba nnyo omutima nnyo wala twanti twakomangawo kiro saa 9 tuva mivu saa 10 yokumanyi omukazi oyo yambonyaabonya omanye okubanga mukomyewo ekiro saa 9 muvuddeeyo luweero wawawa nemuyingira bwe muti mu nnyumba mwazo pakinga akamotoka ebweru muyingidde ennyumba ojjamu engatto n'agamba anayenze enjala ennuma nga mulina okuddayo temunoonya ebyokulya ate mmwe ino omugamba tuyiseeyo n'ekibuye tuyise eno yonayona emakindye ine Sheri nze banenjala ennuma zatanyaze enjala ennuma banenze simena kumanya mpulira lusaazi mpulira kino nga simakyekula noddayo nonona kati ate n'ogenda okunona nkuleetera eki nze banaye simanyi kyoyagala kyoba oleeta nga ye tamanyi kyayagala noleeta tenega bantu biki byolese n'omusala nga yeebase nga tasobola kuzuukuka bilya oba kyagambo kyegera kati gabo n'ogamba nze natuukisa ne ŋŋamba Sheri mugamba nze Sheri nze ndi taatawo wano ndi taatawo era ndi proud okulaba nga otuuka ku byenjawulo kuva gye tutambuza okuva wansi naye tonkuba bwotyo
buli bwonkuba ennyo bw'otyo olina na future y'abaana bo. Mangu yeerabira gye mwava. Sheri yeerabira ate si Sheri yekka n'abantu be kuba bandibadde n'abantu be bamukomako gye twayita. Abasajja bangi bendaba balina akakodyo ke bakozesa. Mbuuza akakodyo ki? Bw'amanya nti omukazi afunye $3 million afuba okola nga ttako 2. Taita mulandiro n'ayongeza renti. Abeere nga tafuna, abeere nga asobola omufugira awo. Ogwo omutima nze sikola ki? Siguyina ku muntu gwe nazalamu omwana. Oba kyegambo kitegeera. Naye olwaleero kinja kugamba kiki? Gye tuyise yonna gye tuyise biwanvu. Twandibadde olwaleero tulijoyisinga. Oba kyegambo kitegeera. Naye okukuba akusanga olina erinnya abantu abakukyayisiza akugamba ekigambo kyakwagala. Tanjagala naye alina mutima mubi. Ayagala tayagala. Kati nzo kagambye ekigambo kino. Ye tayagala birungi bye nnina kubiwa mulala. Ebirungi bye nnina sinza okwanga si ssente. Kubanga abakazi bo balowooza ssente kyekikulu. Ssente bakola nkole. Naye n'omusajja omutuufu talabika. Bazibu. Oba tegambo kitegeera. Ekyokubiri omusajja yenna naddala mu laavu ne waba ne ssente mmeka nga talina emotional support tekina makulu. Emotional support ogimanyi? Ngimanyi. Yekyasinze era yesinga okutta obufumbo naye abakazi tebakitunuulira. N'abasajja beetaaga emotional support eri abakyala nti olwaleero nkoze akalango. Bannaye kalungi anti kati senga tokyusizaamu wano. Oba kyegambo kitegeera oba omuntu bw'obeera nga olinakyo ekikuli obubi n'akubudaabuda. Naye bba abakazi baagala sayidi yaabwe. Oba kyegambo kitegeera baagala sayidi yaabwe. Ye yagala okubudaabudibwa yekka, ye alowooza gwe toli muntu, ye alowooza gwe olina kuba. Oba kyegambo kitegeera. So olwaleero njagadde emboozi eno ogifunemu kiggwe omulabi wa SB4 Media. Abantu bonna boolaba abayomba ennyo, simanyi basingo mother, simanyi abakazi sajja mbwa. Abasajja bwe ziba mbwa taata wo wakeddeko n'omwayo ku nnyama oba kututa. Abasajja simbwa naye omusajja gw'omukyusa bagwa omukyala. Naawe omwami gw'okyusa mwami mukyala olwansonga emu mbuuza kiki? Mu bulamu buno abantu mulina okweyiga n'omanya nti SB4 ye musajja wange. Naye abantu abasinga abaawo nga SB4 waali nga kifaananyi nga si musajja we. Oba kyega gwe SB4 njala nkugamba ekigambo kimu. Wali obaddekaawo mu bulamu obwo mikwano gyo gyonna egikulinaanye gyonna olw'okuba nti omukazi ayagala akukomye byonna n'agyagala. Like ogiganza mu laavu oba friendship. N'agiganza gikukyawe kati olwaleero mukazi wo nga yayagadde oyo. Bamuyitaani? Wumalu. Nga yayagadde Wumalu. Wumalu atuuka ekiseera ng'alina ensonyi ku ggwe kuba bati yakikoze baba basikiriza musikirize. Muddamu okuba nga mukola Wumalu ayinza n'okwegoba. Kaliza omukazi owange yakozesanga nnyo thigh power. N'akuggyako emikwano gyo gyonna egikulinaanye gyonna. Etegeeza emikwano gyo gisinga gyonna. Mwana wange. No, nze kyammanyi manyi lwaki ffe abasajja oba n'abakazi tulina okulowolereza. Kati nze ondaba nze mu bulamu bwange silowolereza. Nze ebiseera ebisinga ky'ova olaba nze ndwawo okuta. Nze sita kintu. Nga sinnaba oba nagamba manyi nze nga nagambye kukyawa SB4. Ndaba ndinga nti SB4 amazima gali nti ne wendi muweza ngeri ndala litukula. Nosalawo kunneesonyiwa. Nsalawo kukwesonyiwa. SB4 nyina abantu bangi benkuze nabo bembadde nabo abamanyi. Mama Fina yandaba nga nnyo emyaka oba myaka 18. Mama Fina yewadda. Oba kyegambo kitegeera. Amanyi nnyo. Kyogezaako kutegeeza mikwano gye gisinga bayimbi ba presenter. Mikwano gyange gisinga
bayimbi ba presenter mikwano gyange nejimbira ku lusegere etegeeza bayimbi mikwano gya basinga bakwitanga ngameyaga bwe bati SB4 nkugambye ki mwana wange kyegamba nti sikyogera kuba nti nno kine ebbanga lyemaze nga omuntu ye addira ebyandibadde ebibye nga taabisa ku nze olwaliro nensobola okutambula mu kkubo nze abakazi baali banjagala nnyo sigamba nti nga banjagala nnyo mbakwani nze nyina abakyala abakulu twagendanga ku shows ne bajja ne bayita Sheri nga bazze kulaba show ne bagamba akwagala bambi tokola bwotyo bambi tomanya simanyi wamange engeri yafa yali abasindika simanyi bambi tokola bwotyo bambi kakkana bambi munnange ffe twagendanga nze okumanya nze nafunanga ebizibu byali bingi byalinga bwe biti omuntu asobola okubawo ng'akulwanyisa naye nga tomanyi anti twalinganga ne Sheri nga n'omala okukola video mumaze ogishootinga video milioni 5 eweddemu milioni 10 n'ezimu ozeewoze lwemala ogisuutinga naye muti bwe muti nga mumaze n'ogijjayo mugenda gijjayo ng'anoba kakati kankugamba ekigambo kimu ng'anoba oba ogenda kufuna amaanyi agakireka mu ssente kuba ng'amala emyezi ng'egi nga yeekyanze oluyimba luba lufudde ne mutuuka ku stage kakati Sheri nti ogenda ku stage nti naye ngenda kukusooka nga bwomanyi nkuwe vibe wala okuwa vibe olyoka ojje ogenda kuyimba oluyimba kuba bano bantu ba live ntiye oba oli eno oba ogenze kubanjayo kasente ogenda okulya nga bamukubidde ali ku stage ayimba ng'ali ku stage ayimba kakati jjukira nga talina mukka kati ng'ayagala agattewo ennyimba eziwera 3 obuuza nga sammana akawuuyo kati agenda okakana ng'ate abyonoonye vayo kati nga gojja kya endulu bannange kakyala kange nga mufukamira wansi bannange nabali bonna abasooka bonna era batandika ng'ono naye tubeebaza mwebale kutuwagira oba kyagamba kyega okubikkirira olwaleero nze bwe tuba mu bantu ng'oli mukwano gwange oba ng'oli mukazi wange oba ng'oli mwana wange nsobola okutegeera nti olina ensobi naye siraga bano nti olina ensobi nfuba okulaba nga nnwana okulaba tekisoboka endaki ntudda mu kisenge negana naye okoze kituufu kinti oliwo kati nze natandika okulaba nga ebbanga lyonna Sheri ng'omuntu yali annwanyisa naye nga simanyi naye ate nga nnwana ku linnya lye yali akwatuliddeko naga nti sikwagalangako manya omukyala musobola okuba nga mwenna myaka oba 6 oba 7 natukisa nakwatulira naga sikwagalangako kati ekyo kyo nali ndowooza nti no bwali busungu oba ng'omuntu bw'anayomba naye kati nze kyokka abasiraamu basinga baŋŋamba nga lwaki wakita nnyo nze omukazi bw'ayogera ekigambo emirundi enfunda 3 anti abakazi bano balaba naddala bwe tutandika okuva wansi buli bwatandika okugenda nga agira bwati agenda akyuka kubeera kyera tafaana bwatyo kati ate gujjukira omwongeramu kati atuuka ekiseera ng'ala atukyali levoyo atuuka ekiseera nga n'abamuwa abantu abamuli ku lusegere ate manager awo ayinza otya okuba bbaawo tekisoboka naawe kati gundi ngeri akikola atya ne gundi tekyamulema kati dedededede naye ng'ate gw'omanyi bw'okwata omuki labayo ne gundi yaŋŋambye tosobola kubeera nga oli bba wange ate ng'oli manager wange n'omugamba nti abonna walaba kye bakola bagenda kusuula kakkana ajja kwogera balina kye beetaaga oba okitegeera kati ebintu ebyo byatucyankalanya nnyo n'okunaba okusinga kati ng'oluusi oteebereza kuba lumu yaŋŋambako naŋŋamba ye naawe tewalina baganda bo lwaki tobafa lwaki kibateekamu ssente oba ebigambo ebikuba omutima muli
oba kyegamba kire kakati awo wentegeera nti omuntu yenna ng'ali guilty yadduka mangu approving oba kyegamba kitegera kubanza yalowooza nti oba ndi byogera nze leero ekindese nti bantemeddeko nnyo ettaka emyaka mingi emyaka 10 nalinga ne sheria waka munju naye nga tesheri kuba jjukira ffe tetubeera nnyo ku social media wamukuzunga kuyiya wali kati ye ng'ata awandiika byo alaba ng'ayogera wakoze live ayogedde ebirala kati olweggulo ne bakola nga abataddemu kamera kati neba ne baaloga oyo kati gwe tubabitegedde byabadde kuki oba kyegamba kitegeera so bw'oba ojajinga tojajinga mu mbeera bwetyo ekyokubiri abazadde muyige ekintu kino nze wemanga najja ewammwe nenfuna muwalawo nemwanjula nenkyala nimbeera mutabani nenzaliwa mu maka mba nfuse mwana oba kigambo kitegeera beerawo ebiyitiŋŋana mumukomeko endowooza oba sheri waabwe engeri gyaliyo nti abazadde abatya abaana bagambako nga batyo okubakyayi amazima gali nti nze ne sheri okubanga nagenda ewaabwe ne banzikiza nali sereebu era obulango babulanga ku TV oba kyegambo kitegeera era basanyuka nnyo okuba nga nze nyina muwala waabwe naye nanga bw'omanyi nti ebibimba bikola ki n'ebirwa bikola ki byerabirwa oba kyegambo kitegeera so nze kyenjagala kintu kimu kyokka nze njagala maama Nanyunja nga bwe yafunye omuntu kubanga bw'oba wafunye omuntu ate si kirungi ate ebyayita osigale ng'okyabiriko Before media tugusezo nga tukyeyongera maaso n'emboozi ya Thaddeus Katumba abananafa batutekamu akasente bannaffe abannayiro agro industries bakolera eŋŋano ennungi wamu ne butto saako ne sabbuuni gikozeseeko olunaku olwaleero tojja kubeera nga bejjusa bannaffe abakato Accra Construction Services Limited katukomewo tuve mu bulango tukomewo. Wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda. Kato Accra Construction Services Limited babifudde byangu. Bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe, basiba tiles, bakola plumbing, basiiga langi, bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasanyalaze byonna. Ennyumba yalemera ku musingi oba baagikyamya, ennyumba etonya, bano bakafulu bye bakola babitegeera be basinga. Beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa. Kato Accra Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 221 oba noti 705 875 850 beba Kato Accra Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba. Okay, kwesi before media tuguseso mkulikayo mu bulango ngano yomjegezeeko bannange basisi bachapati mandazi sombosa mugaza okungana eyo nungi nnyo ojja kubeeranga bwejjusa tukyayo n'omukulu Thaddeus twogera ku Shina Beauty Parlor tujjayo n'omukulu Thaddeus Katumba muzukulu wa Mugema era nga y'omukuba CEO aba Shina Beauty Parlor nagala tingenda kwesibako tuna sponsorship no mpayo bukadde nga 3 omwezi tuyisenga wakalango wano neka ngubuze madam Mugambe esibifu chichi ensala gyosalamu osingana gye wali watandikira bajjanga kummeka mbukadde 10 gwe nyini gwe wakolanga gwe wabutekanga ino nazanyanga buzanyi nazanyanga music wa Sheri watovu ne nayi wanziwa sala oku sente nazo kuwa wazanga katongole nakwaye emitwalo 10 jojjukira naawe shia ola mwerabira ate ne mtwajjanga ku show nga bazokutazani nga bazokutazani Sheri era nga nkulekera eziki ole wanyo kyayoko sengo katakata sana zanze nozimpa omukulu akyali mbaziga ageze naga asiko soko nkwata ngana
kale yadde wafunye omusajja omupya naye leka ate bino ebyayita okubeera nga ate byozza okubeera nga kyenjagala lwakuba nti abantu bakikootinga bubi okukyawagana oba ne mwawukana teruwa lutalo abantu bonna balina ba x oba kyegamba kitegeera n'omuntu n'omupya naye alina x oba kyegamba naye okuumya otya respect ogikuuma otya okuwa ekitiibwa gye wasookera omupya okukulaba ng'okyayimiridde ana yafunye emboko y'omusajja si wabi obuzibu tewali tabbu kirungi nnyo kati gwe kikonyuma nnyo okulaba mama abaana nga ali ku kkubo yeetunda kikonyuma nnyo okulaba mama abaana nga yafunye mulalu naye nga emikolo gyo bagirabye bakuyise ku mikolo tebasobola kumpita ziragala mama w'abaana bange nti nikisi mu maaso ng'ofunye eyinza ompitanga bayinza ekkeka ezo zizompamira nnyo ez'omukolo tebasobola kumpita ate nze sigenda gye batampise zingenda bakutegeddeko nagula bikugu nagula eja social media wawulidde otya nawulidde essanyu anti kati mu ekizibu ekyabalemi okutegeera nti mulowooza nti maama Nnyunja yavudde wange waka mu nju maama Nanyunja twali twayawukana dde emyaka 7 oba naye kati ekizibu kimutamanyi kyekyo oba ekizibu ekiri ku banauganda tebakola research maama Nanyunja baje n'omusajja gwe bataasani eyali nani yali baali bakadamu ne opusfa teyali nange naye ekizibu simanyi teyali nange naye ekizibu kye muyina ate muntekako omusango kati omusango tagwandiwadde gwoli nze sibimanyi ebyo omanyi naawe ogeya ate amafuna yanyigiriza okugeya banange ogeya naye ate omusajja si kirungi geya nekunyuma okugeya kunyuma ojja kunguya ku kitimba wansangao ku kitimba ojja kunguya ku kitimba wageya ngenda kunonyako ku shape kugeyeera nze siina buzibu naye kyenjagala kyenjagala kyekintu kimu kyokka gwe kugamba Sheri nti ebyedda bikole ki nabimugambire wano mu kamera nze kyenjagala kintu kimu tekinyumira amanyi abakazi abasinga baagala nnyo okulanga tata abaana ali ku kkubo ajja mu kasasiro ate abasajja abasinga era nabo baagala nnyo okulaba omuntu gwe yazaalamu abaana be nga oba yafa oba yagwa eddalu oba nga afaana bubi oba nga tamwagaliza nze amazima gali nti mu bulamu bwange nze kimpa essanyu nti omuntu gwe tulwanaganya okujja wansi okutuuka waatuuse alina waatudde si wabi era si kibi ekintu bwe kigaana okita abantu abasinga okulemera nnyo ku bintu be bali eruzira kati nnyo omwagaliza nze Sheri mwagaliza naye akimanyi alina ekizigo alina ebizigo osomupira kalangu ate bulango nabukuba dda ebizigo ffe twabikola naye pulaani yali kyava okukola ebizigo twava kubanga tugenda mu bantu bagamba afaana bulungi bannange afaana bulungi oba naye okozesa ki bannange rererere kwetajja gundi y'ebizigo era ebizigo nabiranga oba kyegambo era sente yazifuna era zeera nakakana ng'ate yayagala bwe yafuna sente nayagala be independent nga sinza mulemerako mu bimpimpi nti we yafunamu akasente nalabanga ye Sheri ayagala nnyo okubanga ayagala abeera independent nga ye kuba yalabanga nze amuzibikirira emikisa oba kyegambo kyegeera yalabanga nze amuzibikirira emikisa era bwe yazimba muganda naye olaba otya singa zimbye emizigo kuba nze buli we yatuukanga step gye yatuukangako wadde twalingana tukyankalana naye yampitanga kubanga ndi muntu mulungi wandibadde ozimba n'ozimba nti kale n'omanya nti wali otaddewo balumuzi 3 zizo naye n'ozimba ka flat nga kuliko abapangisa oba kyegambo kitegeera era nze muganda we naŋŋamba nti maama amugamba alina kuba independent oba kyegambo kitegeera waddawo biki byamujjukirako ebirungi ki byamujjukirako gamba mazima gali nti
nze Sheri simujjukirako kirungi kuba nabonaabona nnyo naye ngubulira amazima nze nabonaabona nnyo ne Sheri oyo omanye okubanga alina bebi waliwo ebiseera gye naweerako kko oba yali ku radio eyo ku biiti wali ogenda okuba naweerako kko waliwo okulwanagana kwaliwo awo nze kyekyeniza kale sinza kibuusa maaso ekyokunzayira abaana kyo kikulu nnyo era nkimwebaza era ye respect gye muwa naye ate lwakwa respect agitta yenga ye ku byayogera kuba azadde omwana muwala oba kyegambo kitegeera so okukuza abaana obulungi n'okubeera nga abaana tusobola bafunamu ajjewo embeera eyo bw'abanga Sheri awulira abaana tasobola basobola abaana balina ewaabwe nze bana siri munaku nze siri mwavu nze nakola nyinza okuba nga sirina ziyiika nze saagala bugagga nze saagala bugagga blood nze obulamu bwange bwonna nakolereranga kubeera bulungi nze sikolereranga okuba mugagga kubeera olaba era bwe twafuna ku sente ng'ezigaggawala twayawukana kati nnyo ku biiti okyaliyo ku biiti navaayo bamponinga emirundi ng'ena nga baŋŋama stopinga ku Sheri byanjogerera era ku biiti nenzikakkana nga bampumuza lwa Sheri ate nga namunyonyola kuba eri radio yaba corporate mu byangu bakugoba under Capital FM biiti ya Uganda nze bangoba lwa Sheri Matovu mama Nanyunja ayagala school fees gowa school fees lero nakuvuma neno nfuba nozitwalayo olwokuuma ekitiibwa nga taata era nze ogusembyeyo abaana nabukutte bukwasi bwenti buli omu ne mukwasa mu ngalo bwenti ne bagamba mujazi wa mami oba kyegambo kitegeera ate ekyo nga kinene nnyo kubanga nakumuli mubakuumulimu bangu anti Sheri kyayagala yayagala kulaba nga nzunga Sheri ye buli bwalabawo kinninawo banfananyeko bulungi oba nfunye emmotoka oba akoze bwenti afuba okulaba nga alwa n'okulaba nga nzira wansi yategera nti wafunawo nayo ekimyula ate kati nze kyogala nze siri musajja ati ngamba yinza oba yategera manye abakazi ofuna ekimyula okukoma waawo natandika kati kankubuza ekintu kimu oyansinga ki njala kubuza ate kati atega wagenda akazi obamanyi kubanga olwedde okola ki era naye yakutwala eri musajja yakujja ewaka oba kyegambo kitegeera kakati ate oba lwaki okyatunulira ebyemabega kyenkugamba mboba osazeewo kutambula genda straight genda naye tulinayo akalandira k'abaana ekizibu ekiri ku bantu abali social media babuzaabuzibwa n'ekyokubiri bo balowooza nti abasajja bonna babi abasajja bonna si babi yadde nga n'abakyala bonna si baki si babi naye mutuwengayo ku chance nga tomala gavuma tomala galaga muntu nti kola ku research olabe ku bivudde emabega olyoka oyogere kitegeera njagala nina message wano njagala ngikulageko gwe wennyini oŋŋambye oba ddala Sheri byayogera biki okitegeera nze Sheri nyini twalinga tubeera naye kubanga abaana abagize ate ng'akeera ku makya n'akukuba nze kyamanyi akyakwagala Sheri tanjagala naye teze nakikkiriza kiri okke kubanga tosobola kaka muntu okwagala naye nze Sheri tanjagala naye Sheri ayagala mboneboni Sheri atayagala birungi byennina balaba bifuneko Sheri akimanyi mu basajja 10 mu basajja abataano abasooka okubanga batuufu mwendi kyolina omumanya anti Sheri ku bye yankola nandibadde luzira ekisooka ekyokubiri Sheri ku bye yankola yandibadde alina embale singa mukubakubadda anti abasajja tebamanyi tomukubangako sikubanga ku Sheri nze sikuba mukazi njo mukyaza nagenda atunyumize wanne anti ye mulimba kyolina omumanya Sheri nga ye mulimba ye Sheri ayagala nswazi ate ze esawa kyesikyagala kuba abaana abafe bakuze abaana bakaaba abaana tebakaaba nti bakaaba lwakuba mbuki singa olunaku lukeera muwala wo omukulu nakubuuza naye ddadde kiki ekyatuukawo ddala nze muwala wange akimanyi muwala wange omukulu muwala wange omukulu mu Sheri
amanyi buli kimu byapeninza biraba anti kati maama ye abagulirira kuba abaana abato abagulira na byakulya mulaba kitammwe ayina kyabakolera naye ate yenyininyini olumu yanyumiza naŋŋamba bannanga abaana bano bantama ne mugamba lwaki nga byakusaaga siga nti baba mutama ki naga se otwabadde tuli mu kulya bagulidde ebireeta byange batutte awutu Nana n'agamba mutabani wange bamuyita Nana adda ku Nanyunya bannange singa eddo lyabaddewo wano singa dda lyabaddewo wano kyandikutte guno oba kyegambo kiga nze sijja kulimba nze abaana abange banjagala nze abaana abange bamanyi nga taata naye ababuzaabuza ye maama waabwe naye ate mmanyi abaana abange buli kya kumakya kuba nze ewange waggule ye abaana bange nze abaana bange nabazimbira ate mulimu amukyala yenga yagamba nti omwana wange talikwera ku mukazi mujja nze nazimba ennyumba 2 kubanga gwe kyogamba nze Sheri gwe nazaalamu yekka nze nyinayo abaana bange abakulu kyogamba baba mama baabwe nabayisa bubi banjira tebayogera ekirala nga tumbawumba oli comfortable abaana bakukwira ewa musajja muno nze kyenina kintu kimu kiriwo ekiti abasajja bangi balina abaana baabwe era bakulira ebbali nze ekimbeera comfortable kya maama nze saagala kale abaana babeere nga kunze balina obulumi kunze nga taata wera ffe tubanyo na budde buli awo naye nze saagala abaana bange bafune kyennaluma mu mutima gwange nga nkaabira maama wange netunuulira abantu bonna bonna nga mbayita bamaama nengenda ku bannazaala nga ngamba singa maama saagala maama waabwe babanga akyali mulamu babeere ne maama waabwe maama waabwe babanga abakooye kiri fayini nze wendi abaana bange akole ki abazze ye bamanyi nti banga bakole ki abazze oba kitegeera kubanga sibagabanga wange obaka obusembayo esaa zino Sheri mugole alina omwami we oba yenginiya oba architecture oba naweddemu akola mu logistics bubaka kibaweereza omwami we oyo omulungi kati nganze esaa zino tugeze nti Naalongo wanafuna omwami Naalongo zirina birungi bemujjukirako omwami oyo nti abantu tetufaanagana ye ayinza okuba alina ebirungi gwe byomulabako byewamufunako nze ebirungi byenafuna ku maama w'abaana kunzalira abaana naye ebisigadde tubadde mu ngeri bubaka kibaweereza omwami kati amulina esaa zino gwabikka esaa zino gwafumbira kacyayi n'afukamira nga ne mwami wange muneyo kacyayi kaako esaa zino amusuula mu kifuba kati nze akafaananyi ng'ali mu kifuba kiri ekintu kati kagambo ekigambo kyekisinga obba wabya ekyo ekintu bwe kiba kivuddewo kiba kiwedde entuuko eba ntuuko wekyogamba bwofiirwa osula ku malaalo ekyokubiri mwagalize mufune bw'otayagaliza kati ffe tukoze mu bidongo twaguma emitima nti okola ekintu noteekamu ssente ekisala nosigala n'amabanja ne bakugoba emisinde n'ogasasula oba n'okwata emmoloka n'ogitunda n'osasula oba kyegambo kitegeera so ffe obulamu tubumanyi ffe emirimu gye tutandikiramu okukola gyatugumya emitima ekyokubiri tulina abantu betutya betutiisa nze ndi musajja wankima ndi musajja muganda kabaka wange ampulira ntya nga nzivuula omukyala oba kyegambo kitegeera ekyokubiri nina abantu abambeereddewo mu mbeera ey'okulwanagana era nze abo bonna Semakula Namatovu mukyala Honorable Irene Namatovu King Saha abawagizi bange bonna babadde nga bavaayo kugamba ekigambo kino wammanga nabatenguye butenguye nga ndaba nzigwawo nzigwerera nga abasajja bangi bali eyo mu mayumba baziira nayogera ntya bannange nakola nti abantu bajja kunsaahe abantu banayogera batya nze kasita kiba nti twatula mu meeting eziwera 4 wayise emyaka 10 tuli mu kintu kyekimu abantu bagenze maaso bwe tubadde nabo
besimbyewo babaddeko n'abahonalibo abantu abantu so nze kyensaba kyeyinza nzije mu mawulire alekerawo okunjogerako abite kubanga alina waali ye famire eri enewulira etya nga ate gwe okyayogera ku bino ate ng'olaga nti wagenze bakututte ye omwami oba omunafu y'omutima oba kyegambo kitegeera ye ssaawa ey'okutambuza obulamu obupya oba kyegambo kitegeera kuba nze simulinnyirira oba kyegambo kitegeera eriyo omuntu okubanga bw'abasanga akola bw'ati nze mwagaliza lwakuba nti bannamawulire bebabuuza oba n'ebigambo bibongererako bibogera oli omulabi aba alowooza nti no baggwe olina ekikuli ku mutima tekiriwo nze obulamu bwange bwonna njagala nnyo omuntu abeera omusanyufu ekyokubiri osobola okuba ne product yo bw'ogiraba nga ina weetudde nti oyo sobo gwe tekikusanyusa nga baga nti bambi mukyala yali mukyala gundi naye bambi bali bulungi tekikusanyusa naye abasajja abasinga mu buzibu balina obwo kwe kubeera nga ate ayagala oli ali enfuufu ayagala oli oba kyegambo kitegeera so kyensaba kimu kibeere nga kale kyekisembayo lekerawo okunkuba kubanga gye njja school fees nze erinnya mwe njja ssente akuba ne bagoba ku mulimu ate natandika okuleekaana towaayo sente za school fees oba kyegambo kitegeera kati ozigjewa n'otetenkanya mu mbeera yonna n'otetenkanya kuba tuli basajja bayiyayiya n'otwalayo n'akeera ku makya abasajja kati olaba ekigambo ekyo n'okakkana nga kikumalamu nnyo omutima ate ge tweyongera maaso tukula era bukya ku makya ng'osooka okunneetaaga bukya ku makya nga famire bagamba tata w'abaana oba kyegambo mu mbeera yonna naye g'oba nga ate onkuba oyagala njavuwale oyagala ngwe eddalu n'abaana bennyini nze kati mba sikyali abaana bennyini kati nzo ndaba abaana nkolerera okubanga basobola okuba nga balina omukwano gwa nnyabwe kuba taliyo mu nsi yonna ne bw'otambulawa Nannyunja teri maama we mulala ne bw'olitambulawa teri taata wa Nannyunja mulala teri taata wa Sugar mulala teri taata wa Nana mulala taata waabwe yenze era abantu tubalaba nga batambula ensi yonna gamba mama tata mama wange yafa ne taata yabangamba yali abeera gindi babanoonya oba kyegambo kitegeera nze sirina buzibu bonna naye kyenjagala kimu njagala andeke ndeka ntambuza obulamu sobola okukolerera abaana bo obubaka bwosemba bwoweereza abaana bo kana katamina we tebakalabye leero lazima balikalaba eyo mudda anze kimanyi obubaka bwenyiza mbagamba kimu tatamu dadi wamu abaagala nnyo ate ali baagala emyaka gyonna ate ne bw'obeera ng'oliriddawa kuba bamanyiyo ewaabwe ewaka yonna bamanyiyo ewaabwe tonyigirizibwanga mu mbeera yonna ewaka waggule emyaka gyonna paka kufa kuba nkolerera mmwe akasemba akatalekeka mu kwawukana kwammwe waliwo abantu abakiri emabega abakyammwenga mmwe ababiri kati ekirala mu nsi yonna mu bulamu bwonna olwaleero mukyala wama yakumanyi ggwe kituufu oli ne bwajja nayogera ebigambo bimeka omukyala asooka okujajinga nagaa naye waayi omwami wange kuba abantu boogera kuva dda abantu boogera n'ennyimba ziwulire zibaddewo eza boogera mudomo biki oba kyegambo kitegeera so gwe wennyini ng'omuntu gwe wennyini gwe olina okwesootinga era okusalawo kuba kukwo kuba mu mikono gyo nga ggwe oba kyegambo kitegeera kuba mu mikono gyo nga ggwe kati sinzaga nti mwalimu yakiri emabega kubanga munsi tutambulira mu challenges mu kulwanagana na bintu tosobola oyo tasobola kubanga ebaawo abeera akyabaawo nga te manager naye abantu balengera ng'omaze kuvaayo boogwa kati kankubuuza ekigambo kino bukyanga twawukana era zemu okuyimba ebivaamu kito yadda mu bizigo music muzibu music temuli ssente mukola kizigo music nno ogamba temuli ssente naye music matabi
agakasuka buli wamu Yeah. era music tamubuusa nnyo maaso lwa nsonga eyamufuula kyali Yeah. oba kigambo kitegeera so tosobola kudda onoga nti music temuli seeti nga mwe twatundira erinnya ly'okubanga olimanyikiddwa ne respect gye bakuwa kubanga abantu kugulako ekintu balina kubanga bakuwa respect nga bakwesiga Yeah. 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 oba kigambo kitegeera Yeah. so nze kyeŋŋamba abantu mwenna naddala abakyala abasobola okuba n'omuzindaalo nga musobola okwogera temutatana bufumbo kuba abasinga mwakulira mu bufumbo temugamba mbu lwakuba mbu simanyi ensi ate kati ebyedda biba byedda oba kyegambo kigira abantu bonna bagamba nti all this gold tewali kintu kyadda olwaleero kinafu ku kipya kyaleero oba kyegambo kitegeera so kyenkugamba kiki kugamba ebigambo bino wammanga buli bw'okwatangayo omuzindaalo gumu n'ofuna omukisa nga abantu basobola okuwuliriza yogera ebintu ebisobola okuzzaamu ku bantu amaanyi n'ebisobola okwongerayo ku bantu abo ate leka kubanga gwe baliko mu kintu ate n'okiremesa abalala temugenda abasajja mbwa y'obufumbo bwaki nze nsaba obufumbo biki wololo oba kyegambo kyegera lwaki gwe olina omutima omubi gwe nga yabubeerayo emyaka 15 anyway byebyo ku SB family tujja kuddamu tukunoonyeeko kuba baliwo bye tujabudde mukaawo naye n'omukyalo tumunoonyaako by the way fe SB4 tuwuliza za side zonna nagazezaako okumunoonya nze sijja kulimba atunyumiza kulava empya eri etya embaga kiyitiriwiro otya ekitegeeza gwe wasooka okwanjula nze nayanjula mu 2010 wayise emyaka 2010 gattako wayise emyaka 16 bazze mbamukoze ya si kibi kirungi era mwagaliza buli kimu okutambula obulungi naye ate nindeyo abalaba nina n'abantu bennyini abageraageranya nti kuli kwali kwanjula teyalimbaga ekyokubiri koze no yabadde embaga ate ekyokubiri era kyembagamba tokubaganya olaba abantu wano esaawa zino bwe batunda omeka akawumbi kaba takakutte wano oza bagulawo meka ndowooza mukadde nga bonna olesa noga nti yagulayo enusu 5 edda kati ekintu kyonna ebiseera ebyo enusu ez'ettaano tekyali ekyamaanyi by that time bageraganya agulya omukolo naguno oba kigambo kitegeera so kigamba bwagaliza buli kimu kitambule bulungi bwagaliza obufumbo bulungi kuba obulungi ekyokubiri ebikadde biveeko tandika chapter empya osobole okutambula obulungi tovunza byemabega kuba ate ebyemabega bye byakutuusa ku byaleero byoliko oba kitegeera Shina Beauty Parlour tukola ku byansusu abakyala mujje abaami olaba nfaanana atya bulungi faana bulungi kiriya nnyo nolwekyo abaami mujje tubawe ebizigo by'abaami tulina n'ebizigo by'abaana tusangibwa ku Namuswa Plaza wali ewandegeya tuli ku 0757 67 42 77 kubira mami Shina abeere nga akolako bulungi kuba ennungi ate n'ebizigo ebituufu nenkwatako mu bugalo mundabire mami Shina bagamba muganda agamba otologero simanga wendi byesiŋŋana ebiki kyolabogerawo mami Shina kutumiddeko nnyo kinamye ojja kwogera ebintu ebifugwe bali bagamba simanga bisiŋŋana kutumiddeko nnyo mami Shina oli muki ndi muganda owaawa owemawokota kati ebiki ebisiŋŋana bagamba baba gwama we Uganda omwana oyo ebiki naye nga mugende wali ewandegeya Namuswa Plaza oletwamugabo ku lususu nga alina omukolo jangu bakulabe jangu ono no kyali wange naye naye bimutwala jangu bakulabe Mr. Bobby Brown ku mukolo gwe era abagole mwenna nga balina emikolo mujje bakolako tezidanga obuziga bwali bubiri bwokka butonaawo
Jesse atesema katono nnyo nagamba bwe kigaana weekend okujjeko engalo no si byakwesudia bali nze bali bandoge embalaga nange nange bandoge okubutuka ekirevu naye bizigo lero omukyala birimu akadagala Jesse akadali kasaala ne buno obudagala ngo ewa mafiina buli nowonerawo mafiina amuweereza akadagala n'akateeka temu nero nanyirira nnyo manyi mbadde simutegedde maze ozonga sikutegedde ate lwaki onyirira nnyo sikine ekibuzo kyembuuza gwe mukazi oyo adduka ate lwaki oyagala kugunjula ate wali ate agamire wadde adduka anze ebintu bya Yesu byantama ayagala nnyo okukola sisitanti esifa ayogeza abantu ebigambo nayogeza abantu ebigambo ogenda okulaba ulira sinamubuulirirayo kati ono enyini mbuyambulirira ate gwe balekawo ate owulirira omukulu sinamubuulirirako nze olaba nze SB4 sinza kuddamu kwogera bigambo byange ewa SB4 ogenda okulaba nga SB4 batudde wansi ogenda okulaba nga SB4 sima atudde wano n'omukyala afukamidde wansi ngonaga ndoza kati eri abagamba nti no amama mere bulungi tubagala nnyo mweraba wali olowoozezaako okuzimba naye ng'olaba kizibu obanga bakufezefeze dda kato Aqua Construction Services Limited babifudde byangu bano bazimba bakuba plan z'amayumba eziri ku mulembe basiba hotels bakola plumbing basiiga langi bakola ne biodigester septic tank n'ebyamasannyalaze byonna ennyumba yalemera ku musingi oba bagikyamya ennyumba etonya bano bakafulu bye bakola babitegeera era be basinga beesige obakwasa ekirooto ky'ennyumba yo tojja kwejjusa kato Aqua Construction Services basangibwa ku Prime Village Mall Enate opposite Total Masaka Road level 2 room D07 oba bafune ku noti 772009 oba noti 785 beba kato Aqua Construction Services Limited abazo kutereza embeera ey'okuzimba